Nzijukira edda nga nkyakolera mu lujja Owiino. Natundanga okukola amagoba n'entunda n'okumaza. Bw'ojjanga n'akatandika mba njagala amagoba. Naye kubanga ate sina na sitowa gye ntereka bintu. Ate n'enkya nyina kapito omutono njagala nsanga ekintu ekifuna nkiyingiremu. Ezo zennyini ze ntadde omwo. Ate ze zimu ze ye backup yange. Kati bw'onsanga nyina emiti gya sabbuuni esatu sigenda nga nzunga nagyo gye navudde. Ngisalako nnyo. N'ogenda ngoloza nti ondondodde. Naye nga nange ensuziza ssente. Kubanga enkya ngenda kuyingira ekibuga nga waliwo ekirala kye batunda nga kizaala amagoba nusu 5 ku nusu naye nga nazisuziza mu miti gya sabbuuni esatu egyabadde gisigaddewo. Obeerangamu amazzi ng'olina kapito mutono. Owa kapito mutono tasuza bintu. Bwe kitono omuntu ayagala okukyusa emirimu. Oleka sente mu bintu ng'ennaku zigenda ziggwayo. Siibula obiveemu omulundi ogwo. Abamu bizinesi zammwe zeetaaga kukyusa. Ensi si enjavu by'okola bye bitali bibyo. Ekyokulirako otunda engoye. Olina gy'okolera mu akedi. Akedi ziri prestigious. Abantu baagala nnyo okubayo n'ebifo. Mubuuza okolera mu Nagundi akedi, okay? Bitambula bitya? Tuli ku maggwa. Kati okola ki ku maggwa nga go geetuuza nako? Olinayo enkoko ewaka. Enkoko zitambula. Enkoko akasente kojjayo. Ke kawaniridde by'olimu mu akedi. Buli lwe biba bikendera nga ne renti etuuse. Ng'otunda enkoko, ng'osasula renti, ng'oyongeramu n'ebintu ebirala. Nkoko ze ziyimirizaawo omulimu gw'omu kibuga. Era nga gwe tokizuula nti baakutonda kulunda nkoko. Galawo ebitwala sente. Osapootinga ebikuwa sente.